njagala obenga onnotinga bulungi kikyengendo okusomesa wano. Omanyi olumu tulemu okubalansinga ssente ne tugamba nti no tebigenda kusoboka. Okay? Tugende? Mbayingize feze yo kano njagala obeerewo ng'okanotinze. Now, tufunye millions 24. Millions zino 24 tusuubira nti no tugenda kuba tukozeeyo ko ka business nga kasobola okuba nga katuwa millions 3 oluvannyuma lw'emyaka 2. This is in 2 years. Okay? Oba ne bwenkaleka ku millions 2 kitegeeza nti no tugenda kubanga tumaze okukola kaakati millions 4 bwenkwata zino nenzigata. Naye jjukira nti omulimu gwe tubadde tukola tulina emiliyoni zaffe 6 ze tubadde tufuna buli mwaka. Sikiwantike zino mubadde mukyazijjukira. Zino millions 12 nkusaba ozikwateko wano kale ne bwe mba nsaze nti business gye watandika ekuwaddeyo millions 2. Tuli mu millions 32. Aksa mubatese mu fezi. Bateeke mu fezi kano njagala bakategeere njagala bakatwalira kubanga kino kibalo era buli omu njagala kino ekibalo akisigaze nga agenda kuddamu akiyitemu. Wenvaano ngenda kubagagga abasembayo eno ntandikidde ku muntu wa wansi buli omu yenna ze nkuleka gwogende go and think about your own business. Now buli mwaka tulina millions 12. Akusa mu ngenze ze zino millions 12. Business ya feno gye twatandika ne millions 24. Njagala kano the reason lwaki mbawadde bbulu eno njagala mutandike wano mbatese masanyalaze gasembayo millions 2 wano business erina okubanga etuwadde millions 2. Bweba etuwadde millions 2 kitegeeza nti no kaakati tulina millions 32. Zino sente tulina okubanga tuzi savings tulina okubanga zirina we ziri millions 32 ne business eno tulina okufuwa okulaba ng'esigalawo ng'ekyatambula. Now millions 32, this is where we say nti omuntu kaakati you qualify okubanga ogenda kubanga ogula kapolotika akasooka. Now kyolina wano omulimu weeguli side hustle weeri gye tuyita passive income ate kaakati wano otandise okubanga weeteeka mu mbeera egenda okubanga ekuteeka mu kye bayita bakiyita investment. Millions 32. Millions 32 nina engeri gye ngenda okukulaga gye zigenda okuyamba in a 10-year plan naye 32 tezigenda kulabika kati era bw'ozikwata n'oziteekayo wano abavubuka waakugambira nti nze wano nina okugula emmotoka tekinkwatako nina okulabisa nina okwebeereramu baatugamba omanyi tulina ba motivation abagamba nti nno watuusa otya bw'ogenda ng'ofaanana nga bw'ofaananya abantu bagenda kuyisaamu amaaso naye n'ebyo nabyo byapulayinga specifically ku mulimu ki gw'ogenda okukola ani gw'ogenda okumatiza. Kati kino njagala nkibayigirize millions 32 tugenda kuyingira mu real estate. Now this is after 5 years. Kansubire tina akantu ako mulina engeri gye mukanotize bw'oba tonnaba kutuuka kubanga osevinze sente nga ziri totally independent nga tozikuteeko at all tekikwetaagisa nga tozikuteeko at all oba tonnaba kuqualifyinga. I want you to get me right on this. Do we get it? Bw'oba nga tosobola kukuuma bizinensi yo nga tonnaba kuva neziri millions 6 ez'omulimu ng'osobola ozisevinga ojja kuba tonnaba kubanga okiyingiddemu. Kati ngenda kukuzzaayo sebo ojja tukenderezaako music wo abantu bamugobyewo otugirawo ekintu kyaffe ekiri sensitive. Okay, kaakati tugenze mu myaka 5 egiddako. Emyaka 5 egiddako mbadde nkusaba obale nti buli luvannyuma lwa myaka 2 osobola okuddamu n'okola ekintu kino. Ddamu okikole omwaka ogugenda okuddako kitegeeza ogenda kuba ofunye poloti 2 kati ezo olaba wagenze dda kati tugenze na kumpi mu myaka 7. Bino ebintu byenjogera mbiwa abantu bamufuna mpola naye emyaka 7 njagala ombuulire ani agenda ogigumiikiriza. You see, I find people who say that I want to do what you do, I want to be like you, but are you willing to do what I did
or what I went through? It's the question. Are you willing? Oli willing okukola ekyo? Abantu abasinga babeerawo nange njagala kikola, njagala kukola kino bwenti, njagala kubeera bwenti, naye osobola okutuulamu n'ogamba nti nsobola okugumiikiriza ki kye wakola. Myaka 7 kati emyaka 7 bw'ogiwulidde owulidde ki? Wulira obujiji we bukubye. Wulira obujiji we bukubye. Oli ali mu kuwaka n'agamba kaakati ekyo kigenda kubeera mingi nnyo nze mpa nagisaba. You see, you worry about time. Naye nabagamba nti no worrying about time. Naye yo time oba ogiworrying about oba togiworrying about time egenda kupassinga. It will pass. The only difference egenda okubeerawo nti no eyakkiriza n'abeera mugumiikiriza mu kino ng'akitegedde ng'obudde bukyali ajja kutuuka ekiseera akifunemu. Gwe ate akigumiikiriza togenda kukifunamu. Kati bw'ova wano bwe tunaagenda mu myaka ne bwe ginaabeera myaka 7 oba ne tuyingira 9 omuntu atuuka mu myaka 9 okay yes omuntu atuusiza mu myaka 9 egyo ze sibagamba byabali ba Rose Amsterdam nti ye kati alina polotize 34 no ntandikidde na 37 ntandikidde na muntu wa wansi. Bw'oba zino poloti osobodde okuzifuna 2-3 mu myaka gino w'ogendera okutuuka mu myaka 9 nkubalira nti no osobola okubanga osobodde okusevinga n'okola poloti 3. Naye poloti 3 after 10 years, do you have any idea how much poloti zino we zigenda okubanga ziri worth?